Galambi mugobi. Gulo yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka. Leero akedde kuzisiba. Kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera. Akozesa biki? Alina ekiveera kyo kiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki? Ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera. Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo. Buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba wantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Residential Center ku noti 753 noti 65 28. Gonza musindika ya Sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwesa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawaanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions Katwe faba akubuka mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ery'obutonde. Tukuwa eddagala erisembeza amagi gwatazaala. Tulina eddagala lya 3-in-1 muwoomya supu taiti n'akabugumu. Tulina eddagala lya kabotongo ne syphilis nga bino tubijjanjaba ne biwonera ddala. Tulina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke. Tulina ka water syrup nga kano kasumulula taapu. Ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment. Tulina slimming pills nga namwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga. Ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakugulirawo emikisa. Tulina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo. Kubira aba Shukra Herbal Solutions Katwe ku nooti 751-84-43-14. Beba Shukra Herbal Solutions Katwe. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Lunaku olwaleero ndine Kojja Kagato. Naye essite eyite mu ng'ereekaana eyo byereekaana. Kale. Kojja. Oli otya? Ndi bulungi sebo. Obulamu bulungi. Mbadde mulwadde n'eddoboozi ndiraba. Naye nga ngenda nzize entereera. Kati olwokubanga Kasuku Live webaawo ne wemba ndi ku drip. Ojja. Ngamboli nti jimpe njiteeke mu kisawo. Nenzija. Newankubadde nga waliwo abalowooza. Omwana agambye nti oba kwegatta. Anti omuntu kiringa ezzike bwe liba litambula. Liraba mangu zzike linnaalyo. Kati omuntu omukozi wa kantu ako. Aba alowooza nti abasinga ke bakola. Oba muba mwerabye. Tegere gyabikola ennyo. Naawe n'akola ati ebikulwaza kwegattagatta. Kifaanana nga mulogo. Bwe batandika okwogera ku gundi yafudde nga talwadde. Tebagamba nti namuloze bye batandika kati ye olwokuba byavuddemu naba ne sweta tenamuva ku mubiri alina fatigue. Tata Sunshine kutumiddeko nnyo kasubira obulamu bulungi. Tulina emboozi ebadde ekutaka ebadde erakidde gwe wennyini nga waŋŋamba Kasuku mpamu obudde nendowooza time etuuse tuginyumye. Wagitya emboozi ya Stecia? Saatya nti saagitya kuba teyaliiwo etya. Anti wali oŋŋamba kunyumya. Nandinyumiza ekitaliiwo. Okay, kati weeri. Anti kyenkugamba isirayika ogamba nti tugenda kuziika kuba omulwadde akyali ku drip ate mugenda kuziika. Now, abatamanyi Kojja ali mu kazanyo Station the House Girl. Nali. Ne kati kakyazanya ku TV. Naye si kyalimu. Paati mwali mwazikwata dda. Ebyo twabikwata mu 2020 mugumu. 2020 mugumu. Content nga mwali mukutte mungi. Twakwata content wa myaka 2. What? Wa myaka 2. Content mwakwata wa myaka 2?
era 2020 ne tumulaga yenna ne gwagwa ne gugwako in fact na guno gwagala kugwako by the way kubanga myaka je twamala mu covid jonna twali mu shooting yes kati go kwatagana otya ne ba Stecia abo okutukoza nyagondi ezo kuba twala yasoka ne bakachapizo akachapizo bansangawo kachapizo yansangawo kuba yagenda okujanga nzeera ndi waka nga nze wa hajjati nga tulino mu sambi bitereka nga ye maid nanziri nga ye maid twakwatagana kubanga nanziri twali tumanyiganya oli bisambi bitereka nangamba nga nyo buntu bayagala muwandikira nga kubanze ndi writer nimbu muwandikira nga bazanya ne Stecia kyatuka ekiseera ne bagamba nti lwaki tojja nga olwayimba introducing ze muhaji nga tebamulina kati ng'okufuna ate omuntu haji nganze ndi muzanya ate I was a writer nga ate ndi writer kyali kijja kukola era nikibanga kyatukolera awo otandikira esebo ne muzanya etuzanya gundi n'atuuka ekiseera n'ava ani kachapizo Leila n'atuuka ekiseera n'avaamu naye Leila ekimujjamu abamu bagamba gwali mululu abalala ne bagamba baalemagana tukitwale nti kulemagana kuba ne bwe guba omululu era mulemagana baalemagana amanye ebilemaganya ebintu biba bingi musobola n'okubeera nga si mululu kibeera nga si kuba nti balwanye oba bayombye naye olinga embeera gyakoleramu tajagala ambition so kati Leila nagera nakola channel ye yes and see it's doing well kuba bino binaye tuogera byasika kubera ku YouTube nga kwe mubikolera yes then kati simanyiwe mufunira deal ya Spark oluvanyuma nyandi bwe tukola gundi nga balaba aba Spark ndoza nabo ne twakola proposal ne twalibwayo ne bakibayi nga ba Spark olwokuba ntwalina abantu viewership nga nene nga kikulaga balazi nti era ne bwe bana banga gundi bakitade ku TV ajja kubanga etambula bulungi kyendowooza nti era ndoza yemu ku gundi ku buseri abulabiddwa abantu abangi era obukyalabibwa abantu abangi singa kabadde kagenda mu maaso kusingawo so kati complaints ze nasoko owulira ng'oziwulira kuvaawo okuva mu bantu nasoka n'empulira abantu okuva mu bantu ffe tubeera ne information tuwulira ebintu nga bw'owulira nti bagayimbira balabika kuba babadde bati oshegera kubeera kiveeri ne kitandika okugaziwa okutambula eventually awali omukka tewabula muliro twasooka wulira nti Stecia mulwadde ali ku kitanda abadde baati ebifaananyi bifulumya ali mu ddwaliro twagenda okuddamu owulira ng'agenze Canada Stecia yafuna obuzibuzibu yasooka kulwaza muwala we for some weeks abera ku kitanda bwe yavaayo omwana ate bwayitawo ebbanga tono naye naakola ki naayingira n'alwala n'abeerayo kati awo netubanga tetukyalina communication bulungi kuba kitanda nga bagamba nti ali mu critical condition ng'abantu tebagendayo bulungi bwe twagendayo ng'avuddeyo nagendayo ebiseera ebyasooka ate twagenda okuwulira nti baamuzzizaayo ogwokubiri bwe baamuzaayo awo nze namanya oluvannyuma kuba nze nali ngeri gye twali twamala okushootinga nga kuzannya kukendedde nga ndaba sijja bakaluubirira bwe naaba siriiwo nina ku mukyalo eyo gye nkolera emirimu gyange ne ŋŋenda mu kyalo okuba nga mpreparinga land gye nali nina okukoleramu bye nkoleramu nagenda okudda nti abadde mulwadde ate yaddamu okulwala biki since there was no communication bwe nabeerera mu kyalo tebwali simanyi lwaki kyajja bwe kityo nga tebabuulidde ku bagundi be bwe tuli mu nanka mu kibiina nti gundi mulwadde oba ki nembuuza ku bannange nti nange nawulira mulwadde tulinga abantu mukaaga abalala netukirekawo ngenda okuwulira nti yeetaga kugenda ajjanjabirwe bweru kofe nti kale agenda ajjanjabwe tugenda okuddamu okuwulira nti alinnye eki ennyonyi agenze ali Canada paka kati anti kati bwe yagenda Canada teya communicating nga butereevu naffe nti oba ki
naye nga twabitegera ne tutandika okulaba posts zakola ki zateekayo zateekayo yapostinganga n'okupostinganga omanyi mugoberera ku ntabu newewuunya ki anti bw'opostinga nga tosobodde kuba naffe namba zaffe azirina ndowooza nti kiba kyamakulu bwe mba nkolagana ne Kasuku kati nabadde nali ndi gyendi n'osindika message n'ombuuliza embeera gyendi nakinaki naye ate omuntu gw'obadde okola naye nga mulina ne gundi series zemuzannya ndowooza nti kyandibadde omuntu yenna omutuufu yandibadde ndowooza communicate kana kama nti bannange embeera yange eri bweti ne bweti ngenze egindi ne bweti ndi Montreal ndi Ottawa oba ndaze wano naye ali Ottawa kati from then you have not heard from her. I've heard of her kuba nabalole nasemba ne musindikira audio yao mubuuzaako bwe namuddamu bye yanziramu I was not happy with it ngamba ate ng'embeera sennungi gamba nekiba kyankola bubi okuba nti nga tosobola kwogera n'abantu ate b'obeera nabo ndowooza nti ekisinga okuba ekirungi kuba ne bwe tubanga wano ndowooza kiyinza okwanguyira okwogera ne Ruth oba ne Kayima nti ndi bugindi wali South Africa nga nange kisaati mmanya nti kati Kasuku leero ali bw'ati ajja kubeera wano ali wali naye kwekyo ffe tetwaddamu kumanya kujjako audio ze zaasindikirwanga nga nnungi nnyo oba nga mbi nnyo kati audio zaava ku ki ensasula baatugamba Stecia yagenda tabasasudde era nenjogerako waliwo omukyalo oli gwe nayogera naye nga mukambwe nnyo ebiseera ebyo gwe waŋŋamba nti Kasuku lindako twogerezeganya tulabe baba n'atusasula kuba tuyinza otandika okwogera ate nga ssente zaffe bazikola ki olowooza kyali kibinze okugamba nti kuba ndowooza bwana kigamba kati emyezi ng'emeka okugamba nti ebyo sisobola kubyogerako nga omanyi buli lw'obeera nga ekintu ekimu kiri mu process oba mwogererezeganya oba musango guli mu kkooti oba kiki ndowooza ate bw'obaako by'oyogera kiyinza obutalaga bugunjufu kati nze nalowooza nti ndi mugunjufu ndi musajja ndi muntu mukulu oba siri mwana muto ndi muntu mukulu gwe bayinza okwebuuzaako nti kino ensonga eno ne bweti nkole ntya kati nali nina okusooka okulaba mbeera kyenaddawo ne bwe nandibadde sinnayogerako naki n'omu ku bo nali nina okulinda kyekinaabaawo oluvannyuma nakifuna ne mmanya nti kati tekyali ssuubi oba gyeriri kati babasasula nedda nsonga ki gye bawa buli omu awayiye Dani Lawrence agamba ki agamba nti sente twasooka okuba baali basose tugamba nti sente baali tebatusasulanga ekyo nno kye kyasinga okuntabula omutwe nga bagamba ani yali tabasasula Sparka mbu yali tebasasula ate YouTube kati YouTube nze bya YouTube nali sikyasobola kwogera nti oba kikubanga bw'obanga tomanyi nti bwe tukulu olina okumpa ekyo nkireka nenzira ku kye nakolako naawe contract n'entandika ku ekyo bw'oŋŋamba nti ate tebanatusasula ate contract nze erina kuninda ekyo kyalimu nti gundi bw'anansasula nga nkuwa kati mu contract temwateesaako nti Spark olw'osasula bano anti contract bwe muba mugikola ne bwe muba temunnafuna diiru ya Spark mwe mukola contract ng'abakolagana nti buli we tushuutinga nga tusasulwa bwe banayitangawo ebbanga bweriti nga tusasulwa omwezi bwe gunaggwangako nga tusasula ate eziri bazivudde ku mugundi evudde ku media kwe tuba tubitadde nazo zigenda kukola ki kubeera nakyo twakyogera ng'abantu abakulu ate abaali bakolera awamu abatafunangako kunenengana kwonna kati bangamba nti tebitunasasula nze kyampisa bubi kubanga ate nkolera mu Nation Media Group manyi basasula batya kuba nze nfuna omusaala gwange nga 28 mu Nation Media Group yevaamu Spark gitwawo content wa mwaka nga tesasulanga nze nga ndaba nti tekikola ki tekisoboka ngekyo nkirabula n'omuntu omulala yenna and there was no way yoyinza okugamba omuntu nti tumaze omwaka mulamba twawa bali content naye tebatusasula osobola kisoboka nga n'omuyimbi agenda okuyimba ku show tasobola kutandika kuyimba nga tebannamuwa balance n'okumubuukinga 3/4 ezo sente zasabye obuzikoze okubaawo yes kati nenkitunulira mu ange eyo yali atugamba bw'atyo oli bwe yatugamba nti ate oluvannyuma ne what statement endala that's when I was
I had communicated with her. Nti yalwala yali ngeri jalwala nenda munze ni mulwadde piki kati mfe twalwala toli mu kabuntu ekyo no kyampisa bubi bambi yakuga toli mu kabuntu bukyambeera mu nsi bukyantandika ati natandika okuzanya 1972 oku acting 1972 sinyiganga konga kintu kyangambibwa nti siri mu kabuntu. When I was patient for 1.5 years. Ndowooza nti naawe kyandikuyisiza bubi nanyiiga nensirika naye nti kinumira omwezi mulamba omanyi sikola kintu gafula nze nengenda ninamba banyina ze balooya ne mbabuliramu ensonga zange ne mugamba naye muddemu oba simuddamu yangambibwa ati mu audio nganjirina nangamba nti omanyi tumuddamu naye ojja mugamba bugambe nti okay ekyo nkirese oluvannyuma ennyo ne musindika audio ne mugamba nti abo kiba nga bwe mwanyonyodde nti tebaatusasula ngamba nti ezo ssente zebatatusasula nkoze eki nzirese nze kuba ndi obukya omunzaalibwa nkola ate eriyo ne bennasanga nga baavu nga nakakati bakyali baavu ngamba nti kasita wano wendi nja kusobola okunoonya ati kuba era nange okuzannya eyo saagenda lwakuba nti baali banjagala nnyo ndowooza nti lwa talenti gye nnina nagendera ku merit era n'abalala bonna abantu ntwala lwa merit ku merit nti nsobola obbakolera ekyo kyebakola ki kyebeetaaga nensirika ngamba naye okuŋŋamba ekyo nange nensindika audio sindikira audio ne mugamba nti ekisente ezo nga bagamba nti gundi teyatusasula nzivuddeko naye ze sijja kuvaako ze sente ze naleeta eza cash nenzijeeka nenzikuleetera kuba waliwo emabega eri mu 2021 waliwo trip gye twali tugenda okugendako nga ye Canada naye nga obuzibu bwaliwo nti passport yange yali yaggwako kati n'atugamba hajjati nti nja kukola ki nze muleete buli omwe $50,000 mufunire ki mu bwangu mu wiiki emu tube nga mulina passport za mukufe kale nze Rehema kulabako ye mama Kiine n'omuwala omulala bamuyita Nabagala Kathe so kakati yali awake wa Stecia nituleeta ssente buli omu naye kwandibadde okuddayo okumanya ebifa ku passports it was this year nga bwe nakibuuza ekyo kyeyanziramu tisiriimu kabuntu n'ekitwa kyampisa bubi kubanga ndowooza nti ndi omu ku bantu abagumiikiza nze covid 2020 nali ntambula nga nva Matugga nengenda Namugongo ku Nakiyanja Stecia gyasuli gye twali tushootingira okumala omwaka mulamba ng'otambuza bigere ate mu covid waliwo entambula naye kati era kyo kibanga kyekimu kukiraga bwe sirina kabuntu well and good nenkwata 2021 ng'era nkola ekintu kyekimu naye ebyo byonna era bwe byagenda bigenda mu maaso wajjawo embeera ku ffe kati omuntu omukulu kwolabira nti nno wano kati waliwo ekitali kituufu olaba abaali batambulira awamu ng'olaba mmwe abajja obuzi mutandise okuba nga musikattira emabega nga ogenda okuwulira nga abantu bemukolagana nabo amaloboozi gaabwe gatandise okukanguka manyi omuntu bw'abanga oba ssente zizze bwe muba mwana mukola ekintu nga tekinafuuka ssente mubeera bumu mutambulira wamu muteesa kimu osobola n'okumanya tugenze tugula kino nikufikako $30,000 nazo ozimanya naye bwe kituuka mu kubeera nti zifuuse ssente waliwo abateekwa okumanya n'abatateekwa kumanya era olwo bwe batandika okulaba be bayamba obuyambi ne be bataayamba buyambi bwe kitandika okubeera nabwe nakiraba ekyo nensikatira mu bulamu era waliwo show ze baabuukinga nga bo bagenda e Dubai ne Hajjati ne manager ne bagenda e Dubai kati fene twasigala nze namanya bumanya nti ye bagenda nkya kati nga sisobola kuva mu kyalo gyendi nti nzije mbawerekereko baki
bannanga abamu baboli abo bawerekera bwe bakomawo ate bali Dubai ate ne basindikira audios tulina booking ze batusasudde zigenda kubeera kubizinga na kinaki bisera bya covid nimbuza nti batusasudde booking tudda kati mukudda ngamba nayo lwe tukomawo tugenda nkeera tujja kumalayo weeks 2 kati ng'omuntu omugunjufu nali sobola kukwa nga byetugenda kuzanya tetukozeemu practice tetukozeemu ki nze ku lwange ne ngamba naye sijja kusobola kuzanya kuba kyemaze z'okukolera ebbanga eddene nga nzanya n'abantu kulaba nzanya bulungi ate ngende nzanya ebintakwatagana nsalawo umutima nti sijja kugenda kumbe ne mama kinene yagamba kuba abantu bamanyi ati omuntu amanyi ati era okimanya tetuyinza kukola show nga tetukozeemu ki nze ndaba Matovu wa Frigo ng'alina ku Saturday n'akola ku Olwokusatu n'Olwokuna basiiba muki mu practice kakati nzaani ng'ate nze nange nakoppa abo benatandikira benasooka okulaba nga bakola training naki kati nali sobola kukola ekyo noye munnange Whitney naye n'agamba tajja genda nga tuyinza genda ye nga lwaki ogenda nga temaze kutegeeragana ogambye baasasudde shows ate ngamba otya nti ngende nga sinnamanya lwa tonamanya ne upkeep bintu bya musibyango kati olwokuba twali bantu bakulu ffe naddala nze ne kulabako nga tetululunkanira bya ssente bwe bangamba nti tewali nti mpe transport ngende nga tugenda kuolwo twagaana okujja waliwo olutalo nina okuwanyisa ebigambo kwali kungi okujerega okulengeza kola kino tetwakibalanga kikulu kuba twali tulaba naffe tetwagenze nga kituufu tetwagenze kati twatuka ekiseera tugambye omwezo ssente zayoneddwa nnyingi za bakata batuwokera ebyuma biki niffe tebatugiranga nga konti tukuleetera Sematimba ne kulabako bubi balaba balanga without our consent byabwe kati ffe twali tetumanyi gye bategeeraganira and we didn't know how much we were given and how much we had to get and we've never known kiki baali bagenda otuwa paka kati naye ate kyetwasobola okumanya nti ate ssente bwe bagamba mbu spaka ze yatusasulako ate ne bazikwata mubasasule ebbanja eryo ffe lyetutamanya kyone tukivaako ne bagamba nti obwe kiri nti bwogamba nti bwezagenda ti ezo nazo sizibanja ekyo ssente nga nze nkitazireka kati ne mmanja ssente zange ne mbagamba nti nze kyenjagala kimu kuddizibwa ssente zange zali 5 kuba zonna zijja muze saakola wano nazo tewazifuna n'olwaleero bakugamba toli mu kabuntu siri mu kabuntu kati ate nze sinza nga saagala kuwanyisiganya bigambo abantu omanyi abamu kati wano tetuli wano kati ojja kulira nga abamu balaba nti nze mukyamu yes sisobola kuba perfect naye kati kusinziira bw'otegeera Kasuku bw'olaba ebintu ebyo babozza obifollowinga wali owuliddemu nti azanya haji ye mukyamu akola biki oba ninako endenti ku background yange mu art bwentyo bwe yansindikira ekyo oluvannyuma lwa weeks nga 3 nasindika audio ne mugamba nti eddiini y'Obusiraamu egamba nti nze ndi musiraamu naye newankubadde siri haji kuba haji bya muzannyo naye nze mu mutima gwange ndi musiraamu yeddiini yange era ndi mukkiriza ne mugamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna bw'abanga akoze omulimu gwe n'agukukolera asasulwe tezinnakala naye Allah singa akireeta omuntu oyo gwe bakoledde n'ajjululwa nga tannasasula bbanja tebamuziikanga nga ki nti lisasuddwa nange ne ngamba nti ŋŋenda kubanja jeneza ne bweriba wali omuntu gwe nawa ssente zange eza passport nga tagimpanga jeneza ne bweriba bali abantu batya nnyo okuwanika emikono nti manja ŋŋenda kuguwanika kubanga ng'oli mufu gwe manja bw'alibanga yafudde nga nkyali mulamu ŋŋenda kugendera ku Qur'ani kuba nange nje nzikiririzaamu mpanika omukono ngambe nti siyinza kukkiriza muntu oyo kuziikibwa na zambi manja sente zange zikwatibwe zimpeebwe kubanga nazikolerera awalala ne basasula entuuyo zange gwate bwe nakola eyo entuuyo zange bazikola ki kati ezo zinaleeta mu kashi zimpeebwe
wabali baba Luganda, wabali baba mikwano, wabali baba sympathizers bagenda zimpa wenakoma tembodanga mukuwolezigana nalaba kaawo nga bali nagundize batandise seri endala gye batandise nga bazanyane mulimu abantu bendala banimbaga ngamba nga bambuza yembo olwezi nembaga manze namala sikyalimu era ndoza nchampandula nze nakimanye kye lwaki twali tumaze okulaba nti twewandule naye ate ebyembiena netagenda mu maaso kubanga tewali asobola kugumira mbeera ffe twali tukolera n'obuntu bulamu bwe twali tukozesa ng'omuntu omulala akukuba asobola okulwana naawe n'akukuba bakati oyo muwala abadde azannyamu bw'omugamba ngenda kusasula ayagala bw'akola omusasule n'omwami omulala omu era yazannyamu naye bw'oba ozannye naye ayagala omusasule bw'omugamba nti onyambako buyambi ajja n'akola ng'amanyi nti akuyambako ki buyambi nze kati nzija ngabo bwe tubeera Peter jangu nkwebuzeeko kino mba mmanyi nti oŋŋambye nti oyagala nkola kino naye singa oliŋŋamba nti ojja onkolere kino nkuwa obukadde 2 n'otabumpa nze ngenda kunyola ensingo etunula emabega nze ekintu ekintabula ziba ssente naye tola kuba ni Katonda yankola bulungi nti nze sizaalwa wala n'ekibuga kati nteebereza muno mwendi ate mwenkolera emirimu bakadde bange mwebali kati nsonyize ezinkwata nti banawulira batya nti muzzukulu wa gundi yakoze kino mutabani wa gundi kyokka kyekintiisa okukola ebintu ebimu otherwise ensingo yo nyinza n'okugujjako n'engutwala ne bakunoonya nga tobagulaba kati yembeera yeeriwo naye nga kati Stecia Kojja ayagala sente ze ataano gaagala mpozi mu kyo kyolina okumanya abantu abamu munnaye bw'oba olina sente bw'olaba oyinza okugamba obusente ki abantu bwe boogera butono naye bwe bwakulema ggwe okunteerayo nga gwe nali nkolera kampuni bwe bayalemwa okubunteerayo egimfunire kitegeeza nzaali nnyingi era nnyingi kuba si buli muntu nti ate kati ezaataano wali ofuna na express anti kakati ate nga nze yagingamba na weeks naye olwokuba kumwesiga kwe mulinamu era kyevudde olaba nti siina kyenjogera ninda bulinze ku bwesigwe nze bwe bulwadde bwe nalwala wagamba Kasuku lindako nze obulwadde bwe nalwala neesiga nnyo omuntu kasitajja n'ayogera nange bw'ati era kyekiŋŋaanya okugejja ate era singa ndi mugagga naye nina obwesige bwe nteeka muntu nga ngambye nti tugenda kukola bwetti tujja kubeera bwetti tunajja kubeeranga bwetti tujja kukwatagana bwetti kyo kyokka kimmala nze ekigambo kyenjogedde naawe ne bwe tutawandiika kubanze teriiyo muntu yalengamye nti ojja kujja tukole kino tukole bwetti nja kukola bwenti nenkugamba nti empaaka emitwalo 2 kale ya transport ne sijja kati ate nze lwaki nzija gwe kyewansuubiza n'otakimpa oba singa bwe gwe wali ompadde ssente okumala eza myaka 2 okukola ne sikkolera what would happen kitegeera anyway abamu bajja kutulaba bwe nti amusajja mukulu aze byambiki yes kimpagazizza kubeera nti nesonyiwa aba bwenda banga sente mufudde ekizibu mfukide ekizibu abamu bali bafunye kusente kalo jagamba ndi busente butono naye nga nsobola obukolera nemba nga sibbye bubbi mbukolera era kivola bakakati nasirika nempumula kati nzanya waliwo abagamba nti twali omanyi tuti okuyita nga oli eri mukanyu ate akantu kamwe kafuna kiralu kungeri ne viewership mulina kati naye obona asobola tuzanyirako naye totusere bokati balowooza nti ze nali nfuna ki nga batya n'okumpita ku gundi okumpa contracts awalala ne kati nina contracts ze nina 2 zinkolera ndi mu sanyu wagenze mu sanyu nagenda dda wamma nakulaba awo around oba May anakati mwenna mwembi musanyu nzanyanga ani kati nzanyanga nakulaba mu office omu ku ba directors ba company Kirunda fashion house nakulaba ngoze mu office awo n'otunula booti naye ate platform nene ya Pearl Magic kakati nene bwento jembeera kundi endala joyina eriwa endala gye nnina eri mu bagiyita the Kojja era nawo ku Pearl Magic nakulaba nali manyo zebuzi era neno najja buzi yonna ngenda bugenzi ne kati anti oli permanent ate asiri permanent naye nga ngenda bugenzi banneetaaga kubanga nkyenkola kyekyo kye beetaaga
manyo bayinza okuyinza okubeera permanent naye nga byokola si byagala tebakyalina kyakola naye they got what they wanted. So and they are paying me paying you handsomely good money. Yeah. You're okay with it? So you can abaina Pal Magic, you can catch Kojja Museri gye bayita Kojja. The Kojja aberamu ne musanyu. Pal Magic eri ku DSTV ne ku Go TV. So I think Multi Choice is doing something good. Yeah. Nadala with local content. Abana abo babasasula bulungi bambi. Sirina buzibu nabandi when bo kati ngaffe bano nobononya abata tetunagenda ku permanent. Kamera olukuvaamu nga bakwanga tolina kusukka dakika 15 nga tonna sasulo n'ogenda n'akako there kati ndowooza kiyinza okubanga nja kugira nindakaawo naye singa otherwise kati oli kyamdeetedde obuzibu nti kati eno yo namugamba nti mala kola contract naawe n'ogimpa nenjikwata mu ngalo nikigaana balooya bange ne balamula naye Stecia bangamba alya oba Ottawa manenda wana ebifaananyi byera yambala nga hajati era bwayambala era ekyo kyokka enyambala ye bwe bulwadde bwe nalwala kati enyambala ye yokka oba okulaganya naye kikumala bumazi ne bootawandiika so I didn't need kussa ku muntu kunninga nti tusayininge wano bw'otankola bw'oti naakukola bwe nti bw'onaagira nga mwana nange mwesiga mwana muto manyi nga bwe muba mwogera omanya kimwogedde kimu kyemujjokolerako no kati kati kiri gyali okuwoba obutakuwa anti kati naye ziri zonzaagala eza passport endala kati zibye twakola sirina kyemmanja bwali ekyali kiriva mu mutima gwe ogamba ndi kankole bwe naye zennakukwasa bwe nti 5 ezo zonzaagala mba nzaagala kuba zange naye ziri ziba zizo gw'omanyi oba onampo wazijja mu capital nange nazijja mu capital wange bwe nakola awalala. Okay. So byebyo nno bannange tetugenda sukkawo wano. Stecia akasente kaleete kive mu ddiiro. Sir Lawrence musajja wange mumanyi naye yanyinyonyola era ne bennalwala yajja n'andabako n'andeetera ebintu biyitirivu yanyinyonyola bulungi nnyo Lawrence buli kimu n'aŋŋamba kino kiri bwe kiti ne mugamba nti bwe nnaabanga nkola n'aŋŋamba ayagala tudde mukole just recently yankubira bwe tuliba nsindika edi eri ajati yankubira naye olw'okubanga nali nga bwe nziramu nga yanziramu ekyanyiiza saakwata simu zeezi 3 kati baba yali akuwa ssente ezo kolo kwezaali yandisindise ku simu yange kuba yali yandisitaddeko buteesi wabula era yandisindise audio nganze bwe nasindika audio there was no kwata naye njagala kuwa ssente zo ate era bwe manager najja nansinkana nga ate nawulidde ebino nabiri nemugamba manager nze ndi bwenti ne mubulira standi yange bwe kuba kuddamu kuzannya ombuulira oba ziri enkadde zaafa ne tutandika pya naawe ate kati kubulira bwe tuba tunamanya nti kintu kiri 10 nange tutandika 15 njikoze eki ogiina ina mu ngalo kyetukawe nasibe era kakati kuba neje mba nkoledde byonna bwe nkola kati owandiika ate oyagalako ebitundu 5 nina ne manager Kojja ina manager era kati akulinze wano ogenda osayininge ngeza kuba sikosa kunninga nina manager namugambye nti ndaga wano kyani Kasuku genda sijja kutawaana ni Kasuku tajja kuikola simu yayo wadde mulalu adda toli muyaye wadde oli mulalu obulalu kwe kubeera nti tonyigirwa mu ttooke ekituufu naye omuyaye ate akola ebintu ebitali bya buntu ng'alina ekimunfuluwensinga Stecia leeta ssente ebikolimo bijja kukwatira bwereere si kolima bukolima nze nzija mu byawandiikibwa nti omuntu bw'akola ssente ze zimusasulwa ng'entuyo tezinnakala gwe wagendako emakkanze sigenda ngayo nti era oli bw'akuwa nti ngendo ndeeti onguli kati nga ggwe oli n'akutuma mu bali bagundi ab'emmotoka bano Success Motors nti nguliraayo kawundo n'omugamba nti eri ku miliyoni 3.45 bw'azikuwa otwala omwaka gumu n'ekitundu nga tonnamubuulira oba yabula oba ssente zaakomyewo ziizino alamu yalamu. Until next time mubeere bulungi mweraba.